Amannya gange nze nasanga Hasifa. Oviridde ludda wa? Budde Kiyunga. Kiyunga kiri ludda? Bugerere Road. Nsonga ki ekuleese maama? Nsonga ya mwana oyo Nnyombi. Nnyombi andwaliridde. Yatandika wa myezi 3. Naye tufuna omusujja ng'ogw'okwesika. Nzijanjaba omusujja. Kyavaamu omusawo n'aŋŋamba nti omwana w'omukebede tali mu musujja nga olumbe lumusika. Naŋŋamba amasala weeyiiye. Nensirika ndowooza ebyokweyiiya bye sitegeera. Kubanga nze nnakula simanyi nti olw'abasawo Abaganda bali bakola. Nga nze mmanyi nga bwe bakola bawayiringa. Maama. Abantu abali awo mwefuge simanyi kibalimu oba kiki mwakalaba. Bannange Star TV Kwoli twebaza Ira Petroleum Jelly twebaza Shanta Beauty World twebaza n'emikono gyaffe aba Ben Phones and Accessories twebaza n'abalabi mwenna abali ku Star TV ekiro ky'olunaku luno olwaleero. Mama tuyita mu bufunze omwana n'abatya. Omwana oluvannyuma omusujja ogagaana tandika okweyiya ntambudde mu basawo aba buli ngeri. Kati omwana oyo n'agira n'amaana n'alokoka. Agenda mu balokole n'asangayo omuyambi n'amuyamba yali muzungu n'amugamba mumpe maama w'omwana oyo amuyambeko. N'amunyambirako n'amuwa ku ddagala ezzungu. Naye nga nange nali muwa eddagala ezzungu okuva e Nakifuma. Akati ne muwa kitabo kye kwe mbadde mujjanjabira naga obadde omujjanjaba n'addamu n'ayongera mu maaso n'amuwa eddagala eyo yennyini. Twatuuka mu Okitoba ngenda munjabulamu. Omwana oyo n'atandika okwogerayogera ennyo ayogera kino n'engenda mu ddwaliro ngamba dokita. Omwana ono ng'ayongera okwogera ennyo kiki ye ekimwogeza nga nze mpulira ayogera nnyo tagwa eddalu. Dokita n'angamba gwe yongera amaaso omuwa ddagala nga wabadde omuwa. Nenyongera. Bandi awo omwana nga yeeyongera kutabuka yankwata n'ankuba nanga ye kakasa baani kakaza kanneesibako nendabira ddala ng'omwana antabukidde. Kakati abeeka ne mbakubira essimu nze bba wange yansuulawo n'andekawo nensigala n'abaana bange nzekka nze neeyiya mu buli kimu. Kakati nenkubira ab'ewaffe ne mbagamba baaba omwana wammwe kuba kati yafuuka waffe waabwe. Omwana wammwe antabukidde. Omwana ankuba tuli wano tulwana bulwanyi naye. Mwana namusiba emiguu oyo n'abatawuni mu Kiyunga w'embeera ne bannyambako ne tumusiba. Omwana yagyesumulula kutuusa baba yansindikira omusawo omuganda gwe nali simanyi namwekangirawo. Yasooka n'aŋŋamba nze ngenda mutwala omwana kamutwale. Abasawo bajja waka ne batwala omwana mu Okitoba. Tujjanjabya omwana nga bagamba nti omwami oli talemwa. Era yatusaba ssente nnyingi ng'agamba talemwa naye nze okusinziira bwendaba ye alemereddwa kuba yagamba ebintu bye tugamba tannaba kugira ki tannaakolemwa. Omwana oyo yali abula naye kati ekyokubula kyaggwawo. Maama abula takyabula alwana katakyalwana kati mugonvu. Kati ekimbe engeri gigenda kimusikamu kimukakanyaza yenna nayo kankana bwati. Akati atandise okubanga alina ekiseera lwayogera ebintu nga temubitegeera ng'omuntu omulalu ddala. Kati ekyo kyaggwawo kati musirise. Abeerawo kati yasirika ebyokwogera byamugwako. Naye olumbe lumukuba ekiro kyonna nze seebaka n'akakanyala n'afuka ku buliri. So nga yali omuntu oyo yali muyonjo nga yeekolera emirimu gye. Mbongererezaako gumu mumpe emitwalo 10 kati omukube engalo. Amina mpe essimu yange mumpe emitwalo 10. Mulongo omwana oyo yali mulungi nga yeekolera emirimu gye mu bulema bwe mu bumbe nga lumuluma. Mama tofaayo kamala okufuna ssente twabe kiddako. Leeta guli omutwalo mumpe emitwalo 10 ogumu ngenda gubongerezaako. Oba mulowooza tuli wano kimumpayo omutwalo gumu. Leta taata webale nnyo maama tweyanzanya ani akutuwadde.
tweyanziza nnyo ssebo tulina sente za maama atwale omwana mu ddwaliro bantu bange okyali ku Star TV programu Kkooti Yamaka nga Mulongo Babirye Sarage manya gange nebaziza mikono gyange ab'emukono mukono nabagamba ne bwemba mulwadde ne bwesiba mulwadde siyinza kuyosa mwaka mulamba nga size mukono nsaba okubeebaza nsaba okwebaza okunjagala nsaba okwebaza okumira embeera y'obudde nsaba okwebaza buli kimu bantu bange mwebale jawo sente ezo okunzijanjabira abalwadde bano mwe bamaama ne bataata bajja wano nga muli balwadde bwe mba muddayo mwebaza mulongo ntodde mutwalo bakuwadde 10 nkiraba mukwano kyova olaba ngamba nnyo buli muntu akolera omuntu omulala ekirungi kati abakusondedde sente zino bategedde n'abamusi bamanyi makirabye kati olwo ng'oba n'omwana ng'avuga emmotoka nga bakuba amazzi naye nga mube yakuba amazzi mwe mwali abakazi abatoola sente nga nyina atudde wanasaba obuyambi kyensaba abaana bange ne bwe ndiba nfudde bempeerera ti abantu bano be mutamanyi be bantu abampa sente zijja ne zibakyalira nolwekyo bamukulanga ne mutandika okukola muyambanga buli muntu abasalanga mu maaso kuba nammwe ababayamba temuli bategeera Mulongo maama neyanziza nnyo neyanzega ennyombe yamutambuza ntambudde bannange batuuze bannange bannamukisa bannange abalina emitima emirungi mwebale nnyo mwebalire ddala bannange ntambudde n'ennyombi okuvira ddala nga wa myezi egi 3 naguno oguliko kati atambula n'aneguka olusaagwa ekisinga okumalamu amanyi waliwo yaŋŋamba omwana oyo bw'anaafa lujja kubaka banne kati atandise okunogoka ng'agwa atandika olumbe lukula agwamu maanyi kati aluli abadde yeekolera emirimu gye takyasobola kukola adde n'akalimu n'aka ebiseera emu musitula ebiseera emu muliisa Omulongo Babirye Sarage manya gange tusenkana olunaku oluddako inshallah mbagaliza okusula bulungi assalamu alaikum abantu abasinga bagamba emisomo gy'abakazi emisomo egyo mukyala wange era yansikiriza okugenda okujja okugulaba naye egikuwa ekyokuyiga enkwata y'awaka n'omanya nti omuntu waliyo abantu abalina obuzibu okusinga ate gwe bw'oba oyina kugamba nekikuwa ekyokuyiga bw'oba oyinawo yamba atakola ki atayina kubaka bwembawa baalize ne bayiga kuba omukazi bw'aba ayize yekka omusajja omukazi tasobola kunnyonnyola kyayize n'okitwala n'okitegeera bwe mubeerawo babiri mumanya ne mumanya enkwatagana gye mulina okukwataganamu mu bufumbo kale sebo ebirungi byenjiga mu musomo guno bingi ate sigamba mbono tujja lwakinyumo bangi fe abazadde abaffe osoma omusajja akuteeka ku ssomero omala naye oluusi weeks 2 zokka ng'okomyewo mu holiday kuba nkigenda maaso osomye otandise okukola ofunye omusajja ofumbirwa naye nga amazima tomanyi kiki kikolebwa waka abamu tujjabuza olw'okuba nti okimanyi omukazi yegatta na musajja kyokka kyetukomako kati nze ekindeeta musomo kwongera kuyiga kulaba tulina challenges zetufuna mu maka lusi tuzze tutandise okufumba nga tuli bato kati ogenda okusanga challenges nogamba kino bakimalako nakyo batya n'owulira nga oyagala kuddayo waka so obw'ojjako mu musomo olaba balina ebizibu ebikusingako nga gwe oba olina buzibuzibu nga jesi olina kuyiga amagezi ga bikolamu then n'olyoka ogenda maaso n'obufumbo nze kisinga okundeeta ate bwe mba njagala nzije n'omusajja wange fena tuli bato tetumanyi kiki bwe kitambula bw'aba we yali nkubidde oluyi bw'awulira mulongo kyasomesezza akakkana ng'ayiga kiri ekya mulongo kyeyamusomesa ne mukwasaganya amaka tekyesinga okundeeta obaka bwempa abafumbo obufumbo tekitegeeza kwewogoma nti nafumbirwa mmalirize kino ekizibu omuntu afumbirwa kulabirira abaana be kulabirira mwana we kuwa abaana be future ennungi nze bwebaka bwempa abafumbo omufumbo
toyina kunoba oyina kubeera okulabirira abaana bw'onooba ficha y'abaana oba ogitta buli walaba ekigenda okunyiza oba ekikanga okuva mu bufumbo please dukewo omuntu omukulu akusingako asobole okuba nga akugirayo obulungi osobole okutambuza amaka kale sebo Olivia Muganga Olivia Muganga njagala nnyo okulaba ku mbeera z'abantu ze bayitamu njagala okulaba ku mulongo ng'omuntu n'embeera ffenna gye tuyitamu abantu ba bulijjo bimpa ekyokuyiga n'okwongera ku bufumbo bwange butambuzizza ntya ndi mufumbo ssebo omwami wange yagenze kukola akimanyi ssebo abantu bagamba ebintu ebisomo myaka nga mu 7 kitundu gye maze mu bufumbo mulongo ndudde nga ŋŋenda n'omwami ndaba abalwadde bizibu ebyenjawulo n'ebbaluwa ezimu zaali zisomeddwako nga nzimanyiko be yafe nkakasa nti biri eriyo biri riyo abalwadde oba balamu bonna mbakubiriza ne bwoba toli mulwadde ne bwoba oli mulwadde kasita nga otusiza emyaka 18 toyinza kubulwa kyoyiga mu musomo ekyo nkyekakasa kalese amannya agange nze Rusinaida ebirungi byenfunye mu musomo nfunye okuyiga wadde ndi mukulu naye ate okuyiga tekugwayo bingi byenjize engeri gye bakwatamu omusajja kubanga nze nafumbirwa n'enkoowa naye nkyalina kyaseddamu n'efumbirwa sobola okufuna omusajja omulala n'enjiga enkwata gye bamukwatamu nga senga bwabadde atusomesa wali kati nekyenjiza ekirala mu musomo bwaba tubeereyo nga tuwuliriza ebbaluwa za mulongo abamu bagamba oyo mulongo bufere mwabakazi kyemuva mumuwuliza kubanga abalagirira abasawo n'omugamba omuntu nti ebyogendeyo okwo ku siteegi olabe abantu be baleeta olyoka okakasa nti mulongo si mufere ng'ekintu kyennyini kyayogera wadde akyogera ku leediyo nga gwe tomulabako naye nga kiba gikola ki ekyo nakyo nenkiyiga nti ekintu kyakola gye kiri ate n'abantu bajjanja beera gye bali nga bawona kubanga oli agamba wa oli mulongo akusindikayo mu basawo bamala kukola katemba nabo ne bakulyako ssente n'omugamba nti ojja ogendeyo okwolabe ku balwadde naawe nga bw'ogenda ku ddwaliro ne bakujanjaba n'ogaana okuwona naye bw'aba akola ayinza okusindika awantu ne bigaana naye ng'ate omulala yawonerayo byebyo byensinze okuyigamu byenjize mu musomo abatajja balina kye basuwa kubanga tebayiga tebalina kye bamanya tebamanya kigenda mu maaso mu nsi wabula bawulira biwulire obubaka bwempa abantu abatafunanga mukisa gujjako mu musomo gwa mulongo sente 15 ntono nnyo si nnyingi onoonye ate agulangira ebbanga ddene so kyembasaba bafengayo okujja balabe mulongo kyayogerako ku leediyo nga tebakiraba emisomo egyo mukyala wange era yansikiriza okugenda okujja okugulaba naye gikuwa ekyokuyiga enkwata y'awaka n'omanya nti omuntu waliyo abantu abalina obuzibu okusinga ate gwe bw'oba oyina kugamba nekikuwa ekyokuyiga bw'oba oyinawo yamba atakola ki atayina kubaka bwembawa baalize ne bayiga kuba omukazi bw'aba ayize yekka ng'omusajja omukazi tasobola kunnyonnyola kyayize n'okitwala n'okitegeera we mubeerawo babiri mumanya ne mumanya enkwatagana gye mulina okukwataganamu mu bufumbo mubunzeeko ssebo kale ssebo kale ssebo ebirungi byenjiga mu musomo guno bingi ate sigamba mbu nno tujja lwa kinyumo bangi fe abazadde abaffe
osoma omusajja akuteeka ku ssomero omala naye oluusi weeks 2 zokka ng'okomyewo mu holiday kawa kigenda maaso osomye otandise okola ofunye omusajja ofumbirwa naye nga amazima tomanyi kiki kikolebwa waka abamu tujjabuza olw'okuba nti okimanyi omukazi yegatta na musajja kyokka kyetukomako kati nze kindeeta musomo kwongera kuyiga kulaba tulina challenges zetufuna mu maka lusi tuzze tutandise okufumba nga tuli bato kati ogenda okusanga challenges nogamba kino basimalako nakyo batya n'owulira nga oyagala kuddayo waka so bw'ojjako mu musomo olaba balina ebizibu ebikusingako nga gwe oba olina buzibuzibu nga jesi olina kuyiga amagezi ga bikolamu then n'olyoka ogenda mu maaso n'obufumbo nze kisinga okundeeta ate bwe mba njagala nzije n'omusajja wange fena tuli bato tetumanyi kiki bwe kitambula bw'aba we yali nkubidde oluyi bw'awulira mulongo kyasomesezza akakkana ng'ayiga kiri ekya mulongo kyeyamusomesa ne mukwasaganya amaka tekyesinga okundeeta obaka bwempa abafumbo obufumbo tekitegeeza kwewogoma nti nafumbirwa malirize kino ekizibu omuntu afumbirwa kulabirira abaana be kulabirira mwana we kuwa abaana be future ennungi nze bwebaka bwempa abafumbo omufumbo tolina kunoba olina kubeerawo okulabirira abaana bw'onooba future y'abaana oba ogitta buli wolaba ekigenda okunyiza oba ekikanga okuva mu bufumbo please dukewo omuntu omukulu akusingako asobole okuba nga akugirayo bulungi osobole okutambuza amaka kale sebo lindirira program Kkooti Yamaka ku Star TV. Atulangidde obugumba olw'okuba tetuzaala okusinga okumbonyabonya n'abaana bano tugende tukwe ku ttale. Mama wange yafa ne taata wange yafa mbadde sisoma ono ye mwana gwe nina yekafusi simanya bandiddamu nezaala omulala omulamu yambi mbukunye era kakati ngenda mu kubalina emasaka buli lwakutaano ku Star TV kwokka ssaawa 4:30 ez'ekiro paka ssaawa 6 nange omulongo Babirye Sarah buli lwakutaano ku Star TV kwokka.